Sanze mukyala gwe babadde babbidde oluyimba Irene Namatovu ne mukyala Nandujja. Bannange gano amawulire ga ssanyu YouTube yalugyeyo. Ono agamba nti essaawa zino agenda maaso n'okubanga akubiriza abantu bonna obutagenda maaso nakubanga bakwata mu bintu ebitali byabwe mu bufu obumu oba obulala. Kasiza ddala nti oluyimba babbalubbe bannange naye bannange twebeereremu temukwata mulekerawo okukwatakwata mu bintu by'abantu bannange. Oluvannyuma lw'okuba nti ono yawomye omutwe mu kulaba nga oluyimba lwa Irene Namatovu wamu ne Annette Nandujja lugenda maaso n'okuba nga luwakankulwayo ku mukutu ogwo ogwa YouTube, omukyalo ono agenda maaso n'okugumya bannayuganda wabula n'aweereza okulabula okw'amaanyi eri Irene Namatovu n'amugamba nti alekerawo ogenda maaso n'okuba nti awuddiisa abantu n'ogenda maaso n'okuba nti abagumya ne ssekugumya yenna nti sinakindi oba onaabeera oli awo oluyimba luno ne lugenda maaso n'okuba nga luddizibwayo ku mukutu kwe gwagenze maaso n'okuba nga luggyibwa. Singa oluyimba olwo terwabadde lukope tebaali luggyeeyo era neewuunya muto wange Namatovu gagenda ng'awuddisa abantu n'abagamba mbu nno oluyimba agenda dduzaayo. Oluyimba nze nina switch nze nnyiga on ne off. Awo nno mu buufu bwe bumu yagenze maaso n'okuba ng'akola okunnyonnyola n'agamba nti yeewuunya nnyo maama Annette Nandujja nti ekyaddala ono akyali backward naddala mu bintu ebikwatagana ne tekinologiya. Era yeewuunya nti maama Annette Nandujja yeewuunyiza atya ekyokuba nti oluyimba lwaggiddwayo ate nga luli mu lulimi Luganda nti ddala Oluganda copyright babiwulira. Terugenda kuddayo okuggyako nga nze nnyize on. Owulidde alekerawo okuddisa ate naawe maama wange Nandujja bannange tuli ku mulembe gwa .com gw'okyali ku analogo ogamba otya mbu nno YouTube yategedde etya mbu nno baako mwayimbye Luganda mbu YouTube yategedde etya mbu nno mwakuppye bannange mwebeereremu naye nga bannange amawulire. Awo omukyalo ono yagenze maaso n'okubanga ayongera okujaganya n'okulaga essanyu ery'ekika ekyawaggulu n'agamba mbu yeebaza abawagizi be mugenze maaso n'okubanga mumutembeeta ekitabangawo ne muba nti mumutuusiza ku kkula lino lyaliko essaawa zino. Gassanyu mwenna abawagizi bange mwebale kumbeererawo mwenna manya gange nze Mariam Mase yabayimbira ofumbanga amubuufu bwe bumu omukyala amanyiddwa nga Irene Namatovu bwe yagenze maaso n'okuba nga atuukirirwa n'okubeera nti babaako ne bye bamubuuza ono yalaze obukambwe bwa kika kya waggulu nnyo nnyini ddala ekiraga nti byonna ebyakoleddwa tebyamulese kyekimu. Bayinza okitegeera leero ng'olina hype gy'okoze naye ekyo si kyekikulu. Ebintu bya Mukama oli bw'ayagala okuputinga ekintu down ate akyongera ki? Thank you. Exactly. Gwe no agenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno oyinza okuba totegeera ddala kituufu ki kigenda maaso n'okuba nti ki happeninga. Eno mboozi y'abantu basatu. Omukyala Irene Namatovu wamu n'omukyala Annette Nandujja bagenda maaso n'okuba nti bakuba akayimba akamanyiddwa nga fumbira ddala ofumbanga mu bufu obufaananako bwe butyo. Bwe bamala okuba akayimba kano bagenda maaso n'okuba nti bakateeka ku mukutu ogwa YouTube era kwogenda maaso okuba nti olabira vidiyo eno eddakiika eno. Bwe bateekayo akayimba ako kumbe mu mazima amatuufu ekitannamanyibwa be baakeewandiikira waliwo yakabawandiikira. Akayimba kano bagenda okukateekayo ne katandika okuba nga kafuuka ensonga n'okutambula abantu ne bakeenuguuna. Nnyini kayimba gye yakagwirako. Oyinza okwebuuza ate bo baakuba akayimba ate nnyini kayimba. Omukyala gw'olabye mu vidiyo gwe tutandise naye amanyiddwa nga Mariam Masa. Mariam Masa yali yakuba akayimba kano ebbanga eriyiseeko. Wabula bwe yakakubanga omanya ebye Uganda tekaafuuka hit oba tekaayitawo tekaasamba kajjera abantu tebaakategeera. Kati yenna oba Irene yawandiise oba maama Nandujja
bwe yakagwako yakakwata bukolokolo nga bwe kali ne baddayo mu studio bo ne bateekamu amaloboozi gaabwe wabula nga enjawulo yakali ne kano oyinza oginoonya n'ekubula okuggyako ebivuga ebyayongeddwamukko ku ngoma n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. So omukyalo oyo Mariam Massa okusinziira ku mawulire ageesigika tali mu ggwanga bwe yagenze maaso n'okuba nti yalaba akatambi ako oba vidiyo ya Irene Namatovu n'omukyala Annette Nandujja ng'egenze maaso n'okuba nti ekwatayo era ng'etambula kwe kwekubira omulanga eri omukutu gwa YouTube. Bano yabakubidde omulanga n'abagamba nti nkutta omubbi oba nkutta ababbi baabano bakutta oluyimba lwange ne bagenda maaso n'okuba nti balwozaamu. YouTube kye yakoze kwegenda maaso n'okuba nti akayimba ka Irene Namatovu n'omukyala Annette Nandujja egenda maaso n'okuba nti ekakwakkulayo ng'eyimirira ku grounds eza copyright era oluyimba baaluggyeyo teruliyo. Naye ng'omukyala Mariam Massa yagenda maaso n'okuba nga afayiringa kyoyinza okuyita copyright claim ng'alaga nti oluyimba lwe bano bagenda maaso n'okuba nti balwozaamu. Kyemubadde temumanyi kyenjagala mbannyonnyole, Mariam Massa si mupya eri amaaso ga Irene Namatovu n'omukyala Annette Nandujja. Lwaki? Gye buvuddeko emyaka nga 5 n'okudda emabega, omukyala oyo amanyiddwa nga Mariam Massa yayingirako studio n'akola oluyimba n'omukyala Annette Nandujja. Oluyimba olwo vidiyo yalwo yalimu n'omukyala Leila Kachapizo. Bwe mba seerabidde oluyimba olwo ndujjukira na bulungi, baluyita omwana aluma. Omukyala oyo Mariam Massa yali ayimbyeko ne Annette Nandujja akayimba bakayita omwana aluma. Omwana aluma mujja kanoonya. Ekitegeeza nti Mariam Massa wakati ng'akozesa obukambwe bw'ekitalo amanyiganye bulungi nnyo ne Annette Nandujja. Ekitegeeza nti ababiri basobola okuwuliziganya ku lukomo. Naye tesobola kumanya lwaki ate bagenze maaso n'okuba nti akola ekyo banne n'abajja akagaati mu kamwa kuba automatically oluyimba lwadde lutandise okutambula. Mu buufu bwe bumu oluyimba olwo olwaggiddwayo bw'ogenda ku mukutu ogwa TikTok lukyase ate buli we bagenda maaso n'okuba nti boogera ku ky'okuba nti lwaggiddwayo lwongera kuba nga luli ku speed era abaana kati balukozesa fujjo oba balukola mu challenge nga bayita mu fujjo eri ekika ekyawaggulu. So that is it from that side. Nga ngenda okumaliriza mukulu Simon Kagwanjala oba mujjukira bulungi we nakola story wano ne mbagamba nti yali agenze maaso n'okuba nti awumuzibwa okuva ku mukutu ogwa NBS ali ku Twitter okwo wabula mukambwe nnyo nnyini ddala. Buli agenda maaso n'okuba nti nno amusala mu maaso amuweerawo ebibye. Olunaku olwaleero agenze maaso n'okuba nti akola tweet ebadde egamba nti I can't take this outpouring of sympathy and financial support for granted. Just to assure you friends, I am well. This is just a corrective suspension from my employer, which I took in good faith. It's a blessing to know people care. Omukulu ono Simon Kagwanjala yagobeddwa oba yawumuziddwa ku mulimu oluvannyuma lw'okuba nti yeetaba mikolo gy'Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Olunaku olwaleero agenze maaso n'okuba ng'ayita ku mukutu gwe n'agamba nti nno tasobola kubanga abyeyitira kutu ekyokuba nti nno mulaze okunyolwa wamu naye wamu n'okubeera nti mumusindikidde kasente. N'agamba nti ayagala okubategeeza mikwano gye mwenna nti yali bulungi. N'agamba nti nno eno suspension gye bagenze maaso n'okuba nga bamuwa oba okumuwummuzaako ku mulimu okuva ewa mukozesa we, agamba nti yagitwala mu mutima mulungi. N'agamba nti amazima wakati wano wategeredde nti kirungi okumanya nti abantu bagenda maaso n'okuba nti bamwagala. Kati
amubudde bwe waliwo omwana awo amulumbye omwana oyo ndoza wa NUP namugamba nti quid pro quo Mpuuga should apologize to you for using you as a political pawn. Kyagulanyi effect ogiwulira omwana ono ng'amusekerera namugamba nti Mpuuga alina okwetondera olw'ensonga yakozesanga empiki ate empiki ennafu ennyo okubeera nga yayisaawo ebyobufuzi bye. Omwana ono namugamba nti Kyagulanyi amaanyi ga Kyagulanyi ogawulidde. Wabula ne Simon Kagwanjala si ye muntu goyinza okuba nti ogamba ebigambo n'ogenda ng'okinaguka. Amuzeemu n'amugamba nti gwe eryamagundi gonze ndeka mubufu ofaananako bwe buto but still mubufu bwe bumu bw'ogenda maaso n'okuba nti oyitaayitako ku mukutu gwe omukulu ono akyagenda maaso n'okuba nti awa buli amuyita mu maaso ebibye. Waliwo awo Gaya amanyiddwa nga Idris Kigundo n'omusajja munnamawulire ddala ku mutimbagano okwo yagambye nti from labeling some of the NUP supporters swine and goons in his posts, Simon Njala Kagwa NBS TV management team had crossed the red line. Nti okuba nti nno omukulu ono Simon Kagwanjala ebbanga ddene abadde ng'abagenda maaso n'okuba ng'afuma aba NUP, NBS yagenze maaso n'okulaba nti asaze akaguwa akatasaana kusalwa. Naye mwana mulenzi Simon Kagwanjala yazzeemu Gayo ono n'amugamba nti naye Kigundu, can't you let me carry my cross in peace? I'll be back to NBS TV soon. Definitely, the decision is a little unsettling, given that for an impeccable 14 years of my service at the station, I had never been a subject of disciplinary action. Allow me to digest it deeply. Nti Kigundu lwaki tondeka tosobola kundeka nengenda maaso n'okubanga neetika omusalaba gwange mu kitiibwa? Nja kuddayo ku NBS mu bwangu ddala. Wabula ekituufu ky'okusalawo kwe bagenda maaso n'okubanga bakola kwabadde kuzibu oluvannyuma lw'emyaka 14 nga nkola ku TV eyo. Mbadde sigenda nga maaso nakuba nti omukono gw'amateeka era ogw'okwasisa empisa gugenda maaso n'okuba nga gunkwatako oluvannyuma lw'okuba nti no gwankuteko. Kigundu ndeka ngende maaso n'okuba nga kino nkiyitamu mirembe awatali kutaataagana kwonna. So ebyo nno bye bivaayo w'omukulu Simon Kagwanjala agenda maaso n'okuba nti abaana b'NUP abamulumba naye agenda maaso n'okuba nti abawa ebyabwe nga tagenze maaso n'okuba nti yeesikamu yadde eddakiika nemu bweti. So Simon Kagwanjala katumusabire akaseera kagenda maaso okuba nti ayitamu agende maaso n'okuba nti akayitamu koze ebintu tebiba byangu ng'obadde ku mulimu emyaka 14 nga towumuzibwangako ne lukeera bukezi ne bagalinako 14 ng'oli waka nga tewali kigenda maaso n'okuba nti kitambula wadde okuba nti oyingiza omunu ogw'ennusu. Abasiddi omusunsuzi erinnya lyange agaliwo omukutu kwe tuli genda maaso okuba nti vidiyo eno giraikinga esobola okuba nti yeetambula eve wano wentudde yeeyongereyo. Ata subscribinganga bw'otakikola oba wattima. Weebale nnyo nnyini ddala. Thank you so much.